Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom omukutuusa makutu ogukutuusaako ensonga z'Ssemasonga yensedde ni abeera wano okuweereza ebintu ebyenjawulo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwaleero abadde mu bitundu by'Ebugweri agenze maaso n'okubeera ng'asinziira. Era ebigambo ebimu ku ebyagenze okwogera birese binyonyogera amatu gaabo abatuuze ab'omu bitundu ebyo. Ono nno agenze maaso n'okubeera nga abategeeza nga bw'agenda okubeera nga ebyenfuna byabwe abyongerako nnyo omutindo okulaba nga basobola okubeera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nga basobola okubeera nga babeezawo n'okuba mu bulamu obusanyusa era obweyagaza. Mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenze maaso n'okubeera ng'asinziire n'okutegeeza nti abasawo bakubeera nga babongezaawo omusaala basobole okubeera nga batuusa obuweereza ku bannansi ewatali yadde kwemulugunya oba okuwa services ezitatuukaganye na mutindo. Ono nno nga bw'azze yakinoganyanga buli lunaku avuddeyo era n'ategeeza bulungi nti nno abasirikale bakuweebwa omusaala ogumala basobole okutuusa obuweereza n'okuba nga bakola ekyo ssemateeka w'eggwanga kyabawa eri bannayuganda. Nno abajjukizza nga bw'azze akyogera lunwe nti buli musirikale atandikirwako wakufuna miliyoni embweti eya ssente era n'agamba nti nga bwe tutereeza ebyenfuna byaffe n'abasirikale mu nsawo yaabwe mulina okubaamu akanuguusa. Great Namuga aliko byayogedde ebirala bingi nnyo byenkuleetedde. Tuli ku BTN Media Beyond the newsroom omukutu Ssemakutu n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Njagala okubeera nga nkusaba gwe mugana wange ngoberera video eno nsooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulisa kinoomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi andaba era angoberera ku BTN Media Beyond the newsroom obeere nga otwegattako mu butongole ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe bw'omala okone wali eri waggulu mu personalize okajemu okone wali waggulu mu kadde kajje mu personalize okasemu all tufune notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tuteekayo awo wennyini wenjagala tusinziireyo okubanga wabula nkujukiza ntulina omukutu ogadde ni exclusive wegule nagwo okubanga gukuwa ekyo ekisinga. Njagala owulirize ku bigambo by'omukyalo ono wali nno mu bitundu by'e Namutumba. Awuliriza. His Excellency Baba ndiko bantu wetunabanga tutuse mu Uganda empyaka abena mutumba abasiki tuli balimi ba maido tuli balimi ba mwogo tuli balimi ba mutiere aya ba mama banga ni baba banga tibachidi nti bali kuba ko okupima mita 15 okuva ku kibali otuka ku lukalu bamala ba signinga na maina gabwe baida kuira olufa mama bako batirane ya signinga wano nga tibasobola kuyiramu awanga bamaze okuba nagabijire ndi saba baba nti wetu batwingire mu Uganda empyaka tufune yekyuma otufunira yekwe kyuma nga kikamula mwogo nga mwogo yava mu sitaji twatola mu kyoka era nga mwogo yava mu feed animals mwera nga mwogo yava mu manyiwa at least tinabana mutuma mufune kwa emirimu abasoma n'abatasoma at least tiemu abatasoma tubawenga mu ofisi walenti mujemweye tukuweyo omwezi emitwalo 15 mane bagende bwamabonda mu ofisi de batasomerera nene sana tukola ki tubakolera ekintu tutukoye omusaga weko batimbe abakozi atya Omusoga bwakoba nti be abaakobye nti omukyalo ono ye yeesimbyewo okuba omubaka omukyalo wa district ya Namutumba. How I wish she wins. Bambi annyonnyodde ennaku nze nakugamba Busiki yennyini gy'ayogerako. Some month ago nali mu Busiki North era nga nina mukwano gwange gwendi naye nga tulina campaign y'emu ey'okuba nga tulina abaana be tuyambako mu masomero. Naye nakutegeeza nti abantu beeri kituufu balimi ba muwogo n'omuceere naye abaana babulwa n'eki kibalya ku ssomero akawunga tekaliiyo eyandibadde nga langi abaana tuwabagulira omuceere nga mungi ku ssomero erimu kale bafune ku langi naye ng'omwana
ne sowaani gyagenda okuleeta aliireko tagiina nga bajja bateerako ku ndagala ku buveera ate endagala zivaabwa kubanga eri okulabako kitooke kyaba kyanjawulo. Obwavu bubayonka butaaba mu lulimi Oluganda. Kaakati agamba nti taata Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze enkuloopera ebizibu Namutumba byerina. For sure, if you look at the livelihoods z'abantu bano abali mu Busiki, abali Namutumba, abali mu Bugeshu region, abali mu Busoga, okaaba amaziga. Kyokka nga balina buli kimu. Kubanga balina ettaka eddungi, balina ennyanja, bakozi ne just lwakuba economy tebafavoringa oba system yalemererwa okubafavoringa y'ensonga lwaki bali awo. Kyokka nno bazuulayo n'ebyobugagga. Embosale n'agendayo n'atandika obba wa 10 nga basayininga nti wano si banja nvuddewo. Nzeddeni wamma kankuwe kati Kyagulanyi wano tweyongereyo. Abapoliisi n'abaprison tumanyi babakozesezza otukola emiggo naye ffe tugenda basasulamu ekirungi ekisinga. Njagala okubasuubiza nga nsinzidde wano nti kye twabasuubiza mu 2021 tukyakiriko ate tugenda nakyongeramu. Naye fonna okubanga bajeti sinene nnyo omubapoliisi n'omusirikale atandikibwako ajja kufuna omusaala at least gwa $1 million n'okweyongeza. Abasomesa baffe bajja kuba basasula bulungi nga kye basaanidde ate nga basasula mu budde. Abasawo mukola omulimu gw'amaanyi. Nze ndi mwana wa musawo, manyi bulungi nnyo embeera gye muyitamu nga mutujjanjaba, naye okutuuka n'osanga abalwadde nga tewali musawo y'embeera gye bayitamu. Nga dokita alina ogenda asooka alimerimeko, oba asooka agenda akolewa akaduuka ke, oba agenda asooke ku stage ya boda avugevugemu. Aweyo abasaabaze nga baabo alyoka agenda ajjanjaba abalwadde. Tekigenda kuddamu kubeera waabwe ekyo. Tugenda basasula bulungi ate tugenda kuwa abasawo abalala emirimu bangi okumakinga sure bariikinga abantu baffe. Olunaku lwaleero mu Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu akoonye ku kizibu era obulwadde obukyasinze oluluma eggwanga lino obulungi ennyo mu Uganda. Obulwadde obuluma bannayuganda 1 musaala. Ensonga lwaki okera ku makya n'olaba YouTube channels nga zirinnya buli lunaku ku makya okubeera nga zeeyongera obungi. Not because abaana baagala nnyo okubeera eno, nedda. Wabula mu mainstream media tebasasula. Nze bandi emyezi gyali emeka si 10 n'emeka kumpi oye nga tebansasula n'eŋŋamba wayikamba viire nemba esonyiwa. Kyokka ate obulamu abasawo nabo bwe bayitamu bulala. Akasente ke bafunayo katiriiri bwe kati. Gobadde okimanyi omwana asoma nursing and midwifery asasula tuition wa $2.5 million. Kale asasula wakati wa $1,700,000 ne $3 million. Omwana oyo n'asoma emyaka 2.5 n'amaliriza nga alina certificate n'agenda okukola obusawo. Okimanyi nti bamusasula musala gusukka $3. Bangi bali mu bukiliniki nga bafuna $15,000. Omwana alina diploma omusanga ku ddwaliro nga agenza okukola ng'afuna $40,000 omwezi. Oyo agenda kukyusa ddi obulamu bwe rather than okubeera nga baddukayo babeeko ebyabwe bye bakola. Kyova olaba osanga nga dokita n'omusanga mu ddwaliro eddene n'agamba jangu onsanga ensangi ku ddwaliro lye bayita bwe bati, jangu ogende onsanga Elweza ku Doctors Hospital. Eyo ne bakolako ne bakuwa service ennungi, reason being ogenda kukwata millions za sente ozibawe nabo basobole okukyusa obulamu bwabwe. Singa wabula wabeerawo structures entuufu ezibasasulwamu ensimbi, kyandibadde nti bawa services ezimala eri bannansi n'okweyagalira mu profession zaabwe. Era mu mbeera y'emu n'abasirikale oyinza okwesanga nga beenyigira mu buli bw'enguzi ne beenyigira mu bubbi n'ebintu ebirala, naye ng'ekibaleetera ekyo ze ensimbi ez'Ebola lye batalaba. Mbadde na story emu gye ndaba
ng'omusajja agamba abadde musirikale nti over like 38% ku basirikale tebalina na kyakulya tebalina nawe basula. Neŋŋamba how comes is this? Abadde wa police. Naye ebyo byonna biriwo because of the system eba tebasobodde kubeera nga eba favoring. Tweyongereyokko mwana wa ddadi. Mugende mulonde NUP. Bwe bamala okutulonda ne bagezaako okugamba nti bazanyira mukolero gaffe maama. Tukole pulanezo, mukole enteekateeka ezo, ekiseera kigenda kutuuka. Ekiseera ekyo bwe kinatuuka tuveeyo baganda bange. Ekiseera ekyo bwe kinatuuka tubeekulanyira obuwanguzi bwaffe. Kitegeeza ki? Once and for all, bwe tunakyusa emmere eyo tugenda kuba tukyusizza. Temugenda kuddamu kunywa mazzi geegamu n'ebisolo nga mugasomesa namuli bali. Tekigenda kuddamu kubeerawo. Mujja kuba n'amazzi ag'okunywa amalungi nga gagiramu payipe ne gatuuka ewammwe nga gali filteri ate nga buli kidomola kya nusu 10 si 10 naye 10. Nkugambye nali namutumba eyo nasanga abaana ku ssomero ekintu kye banywanga obuugi banywa amazzi ga luzzi si luzzi wabula ga kidiba nga bw'ogatunulira gaddugala galinganga ettosi naye nga ge banywedde ng'obuugi ku lanchi. Ebyo byonna nabibanyumiza dde emboozi eyo wano. Kyagulanyi agamba nti ku bye tugenda mwabaliraanye ennyanja amazzi gali kumpi tugenda bateerawo amazzi tubateerewo tubawe pipe water munywe ku mazzi amalungi. Ebyobulamu byammwe bibeere nga byeyongerako. Bye bintu ebimu ku ebyo byasinze okukoonako mu lunaku olwaleero. Ngenda bambi kuwa byonna wetweyongereyokko wano. Abasawo nze ndi mwana w'abasawo. Nze maama wange yali musawo ne taata wange yali musawo wa bisolo naye maama wange yali musawo ng'azaalisa abakyala nga mmanyi pain ebeerawo. Omusajja wa bodaboda najja nga afuuyira akagalo omukazi we azaale bulungi bw'azaala obulungi neyebaza Katonda nga kiringa ekyamagero. Olunaku lwaleero tufiirwa abakazi 20 buli lunaku nga bazaala 20 every day. Baafudde jjo baafa luli baafudde leero babagenda kufa n'enkya neruli. Lwaki? Tewali masannyalaze mu ddwaliro, omusawo tali ku duty, tewali gloves n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Twabasuubiriza njagala okuddamu kibasuubiza baganda bange tebyenzijanjaba bigenda kuba birungi ate nga bya bbeeyi ntono naye okusingira ddala mu gavumenti mu malwaliro ga gavumenti ng'eddagala gye liri ate nga lya bwereere. Amalwaliro singa gabaamu eddagala era eddagala lino nga lya bwereere tuyinza okulaba nga tukendeeza ku nnamba y'abalwadde abafa. Ono akugambye ennamba eri 20 and above bamaama bafiira mu nsanya buli lunaku mu ggwanga lyattu Uganda kiba kinene eri bamaama bannakazadde kuba we batali ensi tebaawo naye ebyo tetumusobola bitunulamu nabyo ne mubiraba. Nze ndiwo bba wabuwe tugende wano. Singa tebatulemesezza kuyita mu gali amakubo amakole twandisobodde tutya okulaba embeera y'amakubo eri mu Busoga. Gye buvuddeko twali tugenda ku mwalo ne batulemesa ne baggala oluguudo kubanga baali tebaagala tugendeyo ne kamera zirabe embeera y'abantu gye balimu be bagobye ku nnyanja. Kati tebaagala tugende ku makubo amanene, tebaagala tuyite mu bibuga kuba abantu bajja kuvayo bangi balage nti abantu bonna mu Busoga baagala nkyukakyuka. Kati kye bakola batusindika mu kyalo kubanga tebaagala. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti there is what we call a blessing in disguise. Nti gye bakomye tusindika oyita mu byalo gye tukomye okulaba ku bizibu by'abantu b'omu Busoga nti babula bambi n'enguudo mbi nazo zeetaaga okukolebwako. Omanye ebintu byonna nga binaatereera olina okutereeza transportation. Bw'otereeza transport mu transport omwo mwe muli enguudo. Bw'okola ku nguudo zino eno ekitegeeza omuntu ne gwe bavuga omulwadde omutwala ku ddwaliro bajja mutuusa bulungi. Nzijukira Suna Ben mama bwe yafa yagamba nti yawa ambulance yatuuse ewaka naye n'agamba ku binnya bino mama we tumuteekamu tuyinza obutamutuusa wabula tusooke tumuwe ku bujjanjabi ng'obudde bwe bukya tulabe bw'anaaba.
maama n'akutuka. Ekitegeeza nti singa ekkubo lyali ddungi bandigambye katumuse mu ambulance tumudduse mu ddwaliro mu Bunnambiro afune obujjanjabi obw'amangu era maama yandiwonye. Oba ebintu ebyo mubiraba. Namugga wuno Namutumba tukimaze tuvaayo batuyisiza mu byalo baddadde amakubo naye kyonna kyekiri tukikubye busoga ekyawuuma era ewuumye ago ge bayita amaanyi g'abantu a people power our power. Mwebale busoga mwebale ino mwebale kusiima tujja national unity platform gega amaanyi g'abantu tegeego amaanyi g'abantu. Oyo nno Honorable Goreti Namugga. Kakati nno njagala nkwongereyoko nkuwe ku vidiyo eno nayo osobolere ddala okuba nga munywanyi ogiraba. Wuliriza. Bambuuzizza nti Bobi Wine abantu b'e Busoga ogenda bawa ssente bwe bogamba nti bagenda kagawala ku mulembe gwo. Iye abantu b'e Busoga Katonda yabawadda ssente, Katonda yabawa obugagga. Mu abantu b'e Bugwe eri wano ate mwe muli bagagga nnyo. Ekitundu wano kye bayita Makuutu, yes, Makuutu bazuddewo ebyobugagga ennyo nga bisinga ne golodi. Naye nga bwe mumanyi si Karamoja, si Buganda, si wano buli obabuzuula ebyobugagga nga bawambawo. Bantegezeza nti bajja Salimu Sale yajja n'abasajja be ne kampuni yaabwe ne batandika okuwa abantu emitwalo 10 osayininge nti nze sibanja. Ezo sente wadde mwazirya ebyo tugenda bisazaamu ebyobugagga bigenda kubeera emmwe bigenda kulaakulanya nsi yammwe nga muyambibwako gavumenti. Ekyo bwe kibadde ku byobugagga byonna. Listen, buli mwaka Uganda etunda gold wa billion $2. 40% oba ebitundu 4 kwoyo gold aba Kasanda. Kasanda tewaliyo luguudo lwa kolasi n'olumu. So njagala mmanyi nti abantu bonna mu Uganda babanyaze, naye bwe tunaatuuka mu Uganda empya kirungi nti ebyobugagga bikyaliwo, kirungi nti tuli bato, kirungi Katonda ali ku saidi yaffe, ate kirungi nti tugenda kuwangula. So byengezaako okubagamba weebiri mweno protest vote ye tugendamu tulwanirira ki? Tulwanira bya bugagga byammwe bibyo weebiri. Yesulemesa baagala bitwala nga gavumenti twachogeddeko ne mikwano gyange ne tulaba nti kisoboka. Mu 2025 tosobola kuŋŋamba nti Uganda erina referral hospital y'e Mulago. Lwaki mu Busoga temuli mu referral hospital? Kuva mbuto nga nyina emyaka 3 nga boogera ku Jinja hospital. Ebigambo ebyo bibadde mu lulimi Luganda. Bobi Wine ayogedde buli kimu. Bane munaalemu okutegeera, munaalemu okumanya kiki ekyokukola. Nze nange mbatadde yenze deni BTN Media Beyond at the Newsroom. Tusinkane nga Gulude nakkiriza baagaliza ebyo bye munjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.